Yaimba akaimba nti wamma balangire tugamba nti akaseera wekatuuka byatule era nkimanyi kati yakyusiza baŋŋamba essaawa 24 ezaayisembo kati yakyusizaamu era gwe baali nabo kati yeeyisa bulungi buli obuyisayisa nabwogeddeko akatima kefutwa mwana tebamanyi gwe bazanyirako mwana tebamanyi nebebanajjakanywa 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 nebegatta nono w'ekiwalaata kakasanize bombo brad okatengate ate tamanyi lipande wange weŋŋamba ku muganda wange sagala nyingiri mu muganda wange weŋŋamba oyo muganda wange njagala atereezeyo muganda wange olaba oyo muganda wange muganda wange olaba njogera ku muganda wange ngamba oyo muganda wange atereeza omutima muganda wange ngamba muganda wange sagala kole ensobi nyingi eyo wange oyo muganda wange mundeke mugambe muganda wange era ekyo tukiwa ekitiibwa n'olwekyo obubaka bwange bugenda kubeera ever fresh and clean nti era eva omukulu tasobya naye ng'ate mukimanyi kati yayogera nabakwano be nze sinayogera nabakwano bange ate nga tuli mikwano gye ate nga tuli mikwano gye ne bakwano be sinayogera baki agira anyumiza bakwano be nange nanyumiza bakwano bange agira nyo ne bakwano be Esi Buterevu wasuze otya omulungi atulaba ku Jika Media kansubire nti oli bulungi nnyonnyo ddala. Nkwaniriza Buterevu wano ku mukutu gwaffe ogwa Jika Media gwatanaba ku subscribinga nkusaba subscribing kusawo nenyininyini likinga video eno n'endowooza osobola ogintera Buterevu mu comment section. Olutalo mu makati g'omukulu King Saa ne Dr. Jose Chameleone buli olukya lweyongera akwengera bwengezi anti kati lwafuuse lwa bigambo eno Chameleone bwaweereza eri King Saa naye bwaweereza kakati njagala nkulayo katinira ku King Saa n'oluvannyuma ate tubeere nga tweyongera mu maaso. Wenfuna omulimu ate nkyansobola okufunamu akasente ne katuyamba ffenna nga famire. So sigulimirira ate kudda wange n'osekanga omulungi gyendi. Ensi eyinza obutakitegeera naye nze n'abanneetoolodde tukimanyi just nti engeri gye tutali balabe nti tetwagala ate kusuna nnyo munda kasita okyogerako ekyo oba okimaze kati kiri bo kwetereza era ndowooza abali naye bagenda mufunamu obulungi kubanga musawo eziyisa 24 bagambye yeyisa bulungi. Ensonga za mwabadde tumusobola zimalanga kisajja kikulu namuzukwata kisajja kikulu okuzireeta ku social media. Nakubira mutima ndowooza baanaganya naganye naye namukubira nga nakadde okuva e Germany. Namukubira na Germany ne mugamba kino ekintu nga tekirabise bulungi mukitereeze ne sifuna feedback. Alenze wesifuna feedback ndi yakitinga. Oli mukwano gwa Chameleone ebbanga lyonna lwaki tewakubira Chameleone yennyini essimu n'omu kama mukulu wange? Yes. Mukulu wange mba njagala atambulire mu kituufu nange mugoberere. Kyembangezaako kutegeeza nti mukulu wange akakatima bambi kalongooseemu. Nga te sikyogeza bukyayi. Sikyogeza bukyayi. Saayombye. Wakoze we nnyomba birala saayombye. Ekimala kikola ki? Kimala. Mukulu wange weetereeze ekyo kye wakoze mistake. Oyinza okuba nga wetugambirako mu inbox gwe okireka eyo ate n'okosa omulala kati kikugambeko mu lwatu kiyamba abalala nti n'omulala wonaabo kimutuuza kagambe naye gundi yakyogerako kubanga ffe tugezezaako nnyo byogera mu inbox mu bumeeting mu kwetondatonda okwebbalibbali naye nga tebikola. Ate sinze nzeka na representinze abantu bangi nnyo era n'omulala tujja mugambako n'omulala tujja mugambako
Yes, Buterevu yono ye mukulu Manisulu wa King Saha. Abamu kumwe mubadde mwebuuza nti lwaki omukulu ono ku nkolagana gy'alina ne Chameleone kuba tuzze tubalaba ebbanga nga ba mikwano nnyo banfanfe. Lwaki teyatuukirira butuukirizi mukulu mu kabokisi oba n'amusaba ne basisinkana ne basootinga ensonga zino nga tebazireese mu mawulire abasinga kumwe mbadde mukyebuuza era nga mukisiba ku King Saha nti yakozeemu bubi osanga yandibadde ayita omukulu n'amubuulira mu lwatu n'amugamba nti omanyi wakoze kino bwekiti ne weekiti naye saakoze eki saakisiimye era saakyagadde wadde yadde n'omulundi n'ogumu. Naye atugambye mu eyo interview gy'ova okulaba nti kino kye yasookera ddala okukola. Message yazisindikanga ne bazibulutiikinga n'agezaako okumusisinkana nawo ne bitakola ki ne bitayamba. Ate ye kasita agezaako kutuukirira mbuntu n'otakola ku ekyo kyagambye kukolako, definitely abeera agenda vaya reacting, ate ye wa reactinga alina ku reactingira mu kamera. So yembeera eri eyo awo ababadde bagamba lwaki ono teyasooka tuukirira kyaliwe kuba enkolagana gye balina ya muggundo nnyo. Osanga yandisoose kutuukirira kyaliwe ne boogera ekyo kyennyini kye yasookerako n'atuukirira kyaliwe bagezeeko okwogera balabe nga basootinga ensonga, wabula omukulu Dr. Jose Chameleone teyabitwala siriyaasi. Ekyajjako King Saha n'agamba kano akasajja kanyongere okubeera nga nkalabisiza ddala nga bw'okiwulira. Ayongeddeko n'agamba nti okuva lwe yamuyisaamu eggaali omusajja baamugamba yatereera ennaku zino otakyeyisa bubi, ekitegeeza nti omukulu King Saha yandibanga alina ate bambega mu nkambi eri eya Dr. Jose Chameleone abamuwa information, era nga information gye bamuwadde bamugambye akasajja kateredde, akasajja tekalina wadde yadde obuzibu. Abasinga abayimbi bagamba mbu weerimbika eno mu maanyi g'abantu nenge ekituufu okolagana ne gavumenti. Kituufu si kituufu kati nga then wemba nkolagana nayo ekole luguudo lw'Ennakawuka, ab'Ennakawuka bawa amazzi abantu enguudo zino ng'ekiteezi Mutukula ezikole. Kati lwaki tekola byenjigamba oba bagamba nkolagana nayo wemba nkolagana nayo lwaki tekaddagala mu malwaliro ng'eryaffe Ennakawuka tetulina na health center wano. Wemba nkolagana nayo lwaki ekigungu ewala ekijjukizo ky'ekyaki tesobola dde okutaasa kyaki eyo ng'esobola okutaasa biiki ey'ewantu ewalala. Wemba nkolagana nayo lwaki chairman emuwa omutwalo gumu ng'ate kwata MP atabeera ku kyalo nemuwa obukadde 40 genda waggulu ng'ate chairman yabeera ku kyalo gwe bayita mu bintu by'ettaka gwe bayita ku lukiiko lw'ekyalo. So wemba nkolagana nayo nga njibanja okitegeera ebigambo by'abantu kati ate ffe tusobola kukwata bwongo bwaffe buzza mu ndowooza y'abantu balala. Oyo kakati muleke abeere awo. Yes, Buterevu era omukulu King Saha ayongeddeko n'agamba nti essaawa yonna yandyekolamu omulimu ne bayimbi banne abalala ne bamakinga ne bagenda ku paalamenti babeere nga ate munnange babanja copyright. Era agambye n'oluguudo lw'Ennakawuka bwe bataaweere agenda kubeera nga aluggala mpaka nga bamaze okubeera nga ate balukola. Kale katumulabe n'oluvannyuma ate tubeere nga tweyongera mu maaso. Kasita mbyogerako babyongereyo ate mu kwekalakaasa okw'ekifuba tuwulirwe mangu. Si bino byakwogeza ddembe, buli lwogeza eddembe ekintu kitambula ebbanga ddene nga tekiggwa. Bano abasajja bitaka kuteekako kifuba. Era abayimbi benkolagana nabo tujja kwekolamu omulimu tukumbe tugendeko ku parliament olunaku lumu. Ensonga yaffe etegeerwe. Twagala copyright. Ate era tunaatera okuggala ku luguudo lw'Ennakawuka luno kasita mugano terutandika terukolwa tewali kigenda mu maaso. Tunaatera odduggala kino nkibagambye. Tujja duggalamu essaawa 24 ffe nga twesalira amagezi. Enfuufu etu. Yes, Buterevu yono ye mukulu King Saha kansubire mwewuliriddeko ku by'okumakinga ogenda ku parliament okubeera nga
babanja copyright ne ku ky'okuggala oluguudo lw'e Nakawuka nga kino kigambibwa luli oluguudo lujjudde enfuufu impitirivu. Oluguudo lw'e Nakawuka abalumanyi obulungi olwo oluguudo lujjudde enfuufu mpitirivu era nga King Sir abadde yatandika dde okubeera nga asaba bekikwatako okubeera nga bavaayo oluguudo olwo lubeere nga munnange ate lukolebwa. Kakati agambye bwe banaaba baganye okuwulira eby'emirembe agenda kuggala oluguudo olwo. Kati nno bo ba social media in-laws batandise okulabawo embeera ya politics nti omukulu ono yandibanga engeri gy'azoganyaamu ennaku zino alabika ayagala kwenyigira mu byabufuzi. Omukulu ono engeri gy'azoganyaamu, engeri gy'ayogeza amaanyi alabika 2026 twandimulaba nga yeesimbyewo kubwa MP. Katulinde tulabe wa gye binagwera. Bagamba nti okusinzira ennaku zino engeri gy'abeera nnyo ne Kyagulanyi, gyakolagana nnyo ne Kyagulanyi, yandibanga munnanga ate kaadi eyo gyali mu kubeebeeta 2026 abeere nga ajjira ku kaadi eya National Unity Platform. Gemaanyi gaalina essaawa eno, kyekibuli kyakozesa essaawa eno nti kiteeberezebwa yandibanga agenda kubeera nga ajoyininga politics essaawa yonna, gemaanyi gemulaba. Naye ebyo byenjogedde byambu biri mu kutambuzibwa mu bantu, naye kasita 2026 tali wala tujja kubeera nga tulaba ate ki ekinaddirira. Naye nga ekyamazima ennaku zino amaanyi gakozesa mangi nnyo ddala. Nga bw'owulidde era bangi era babadde babimugezesaako nti yandibanga yeekweka mu struggle olw'ensonga alina byayagala okuyisaawo nga okwesimbawo. Nga bwe tuzze tulaba abantu bangi nnyo bwe baba baagala kaadi zino eza NUP bajja n'amaanyi mangi nnyo ne balaga nti balina interest y'amaanyi nnyo mu struggle, naye gye biggweera ne bakomekereza nga struggle bagiriddemu olukwe. Kati n'abalala bwe batyo bye bagamba nti ono alabika bino byonna byali mu kukola essaawa eno, alabika ayagala kubeera nga agula mutima ogwa Kyagulanyi asobole okuweebwa kaadi eyo eya NUP mu 2026 yeesimbewo n'oluvannyuma ate bekyuke. Naye katulinde tulabe wa gye binaggweera. Fano ku Gika Media Updates zonna tujja kubeera nga tuzikutuusaako butereevu nnyo ddala. Mujjukira olunaku olw'eggulo omukulu Big Eye yavuddeyo naye n'ayogera ku nsonga eza King Sir ne Chameleone era nga yawagidde King Sir n'amugamba nti yuzaayuza Ssaalongo, akasajja ka Chameleone katukubire mpaka kuwulira bubi, naye njagala omusajja oyo Ssemutoolo omundekere. Ssemutoolo yabadde ategeeza mukulu Eddie Kenzo kankuzanyira akatambi kano n'oluvannyuma nkomewo nkuwe updates kuba waliwo agabaluseewo ku Big Eye ono. King Sir aw'okutte kwata naye njagala Ssemutoolo y'omundekere oyo musobola oba ntya era njagala nenga 7 December bw'aba asobola ajje naye ateekeyo concert owulire disco. Oyo Ssemutoolo namukwata katenda njagala mumalemu amalala ago, njagala oyo y'omundekere. Akakati nno oluvannyuma lwa Big Eye okwenyiga mu lutalo olwa King Sir nga kwogase ne Dr. Jose Chameleone ate n'alukwata n'alunyigiramu nnyo Kenzo kwegamba nga ayagala yisizaawo bibye. Omanyi waliwo olutalo we lufuukira olwampalaniraako. Kakati ono we yazze Big Eye mu lutalo luno yayingizaamu Kenzo naye nga ayagala muyulizaawo. Awo nno n'omukulu Donizera waviiriddeyo. Jjukira Donizera yaliko omuninkini wa Big Eye era nga balina n'abaana bombi. Kakati Donizera avuddeyo n'abeera nga alumba Big Eye bubi nnyo ku bubaka bwayisizza ku mukutu ogwa Facebook era nga obubaka bwe bwonga obulaba ku screen yo tugenda beera nga tubuyisaamu mpola. Donizera agambye nti everyone has a right to beef Eddie Kenzo or abuse Eddie Kenzo, but one person who is mukulu Big Eye, you have no right to abuse or belittle Eddie Kenzo at all. I've told you on many occasional times we have spoken even in person and text, but you seem to listen and then unlisten. You have belittled his wife
in the past. You seem to kulipira every sentence his name is written in, but tebinyuma. Let go Sebo, leave Kenzo alone. If you fail, I'm gonna intervene. Atenze omanyi, because I know he will never respond to you, never. Just sing your music, people will appreciate you more than this nonsense you keep dragging Kenzo in all the time. But at least you put some respect for things he did for you, please. Let go and he'll go. Focus on you. He is not perfect, but here are things he did for you, and us who take him as family sometimes, you have to be the bigger person and grow from some things, but it's too much and very painful to watch. You know, ye mukulu Donizera nga yaliko omuninkini wa Big Guy era nga avuddeyo butereevu n'abeera ng'agamba ku Big Guy nti omusajja oyusisizza nnyo okubeera ng'omuyisaamu eggaali, buli akavaayo nga kakwata ku birala ate gwe n'oyingizaamu ye nga tabirinamu, kwegamba n'omulumba ekyewuunyisa nga n'okuddamu takuddamu. Ekisinga n'omalamu amaanyi obissaamu famire yo n'obissaamu mukyala we atabirinamu. Mukyala we talina kye yali akoze, n'Eddie Kenzo naye kennyini talina kye yali akozeko wadde yadde n'akatono, ng'oggyeko n'ebyo byonna yakubeererawo, yakuyiirawo omubiri, kwegamba yakuyamba kuviira ddala ng'okyali mu big talent. So si kirungi kubeera nga abantu bwe batyo obeera obayisaamu eggaali. Era n'amugamba nti kati tebikyanyuma wadde yadde n'akatono ku ngeri gy'oyisaamu omusajja amaaso, tebikyanyuma. Oli mu kwemala mu kitiibwa, olowooza olabisa oli, kumbe weerabisa gwe weka na weka. Era n'amugamba nti singa takikomya, singa talekerawo kubeera ng'ayisaamu Eddie Kenzo eggaali, agenda kuvaayo naye abeere nga amuyisaamu eggaali ate nga amumanyi, era n'ategeeza nti Big Guy amanyi kiki ddala Donizera kyasobola okukola ki, kyasobola okukola bw'aba nga asazeewo kukikola. Era n'amugamba singa talekerawo kuyisaamu Eddie Kenzo eggaali, biyinza obutaba birungi ku sayidi ye, kuba naye agenda ku gutalo bubi nnyo era ku Big Guy yennyini nyini. Butereevu ago nno ge gali isayidi izeeyo, naye nga weekuumire ku mukutu ogwa Jika Media. Tukyakomawo n'amawulire amalala mangi nnyo ddala. Nyongera okujjukiza tobadde ku Jika Media, era nga gwe wena atamba okulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okommentinge, ate era osharinge. Tolala kutaninga o notification bell yo, bw'otereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwe mbeera nga nkuteereddeyo video empya. Nakugamba osanga kalango wonna tokaskipinga, kubanga engeri gy'oyinza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwata mu kigalo butere video eno ojja kubeera nga ogimperedde like. Mwabatobera ebweru w'eggwanga kusana mmwe tuneka mu ggwanga Uganda, nyongera okwebaza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo, omukama abampera ekyo kyennyini nnyini kye musingira ddala okwagala. Likinga video, subscribinga, endowooza yo gintere mu comment section ebutereevu. Tujja kubeera nga munnange tutereezaamu bw'oba ng'olina w'oyagala tukyuseemu, osobola okumpandiikira butereevu wansi awo mu comment section. Kale n'olw'ensonga eyo munzikirize ku ssaawa eno yennyini nnyini nsooke mbeerekereze, mubeere bulungi, mweraba.